Tubaniza mu program zenga bwendaba ku dakika zino 19 ezakegana essaawa 10 ezakawungeezi akolunaku olwaleero. Lunaku lwa Sunday tujja kutambula bwe tuti paka essaawa zigenda kubeera 12 era buli lwa Sunday tubeera wano nga twogera ku nsonga ez'enjawulo naddala erigwe kyokkiriza. Bemba nabo wano buli omu ayogera nga bw'alaba okusinziira ku nzikiriza ye oba ku ddiini ye. Bonna ne tuwulira nga bwe bayigiriza okusinziira kweyo. Victory Center Mundeeba yetuleeta obuweereza obwo obwa Victory Christian Center Mundeeba kutegeeza nti kaweefube ow'okuzimba ow'okugula ettaka ogenda okuzimbibwa ekisaawe akyagenda maaso mu ngeri zonna ezizze nga zirangirirwa gwefuna mwe weenyigira naawe osobole okubeera ekitundu ate ku kino Katonda kyali mukola mu ggwanga lino erya Uganda nti guno gwegenda okubeera omulundi ddala ogusookedde ddala Uganda nga abalokola abalimu balina nabo ekisaawe. N'olwekyo kakasa nti weenyigira mu nkole wabula mutumwa Kristo olwaleero abadde aweereza n'ategeeza nti ne Passover Festival nayo etuuse. Passover Festival ensimbi ze yeetaaga tezituuka na mu kawumbi miliyoni nga 5 byonna wamu kuba asoose kwogera 3 naye bw'obanga obaze nti 5 banga birabise oba olyawo enteekateeka yonna eba etambula bukwakku. So n'olwekyo ng'eddoboozi bw'oliwulidde bw'obanga olina ensimbi zo eza Passover nazo ziteeketeeke kubanga zo zeetaagibwa mu bwangu olw'okuteekateeka 31st December Passover Festival. N'ekirala essimu z'olaba ku screen okwo gwe enamba z'olaba ku screen okwo ezo si ssimu wabula namba enamba z'olaba ku screen okwo osobola okuyitako n'osindika obweyamo obwo oba gwe obuwagizi bwo mu nteekateeka eya Passover Festival sako ey'okugula ettaka not eya Passover ey'okugula ettaka ery'ekisaawe ekigenda okuzimbibwa essaawa yonna. Bali ku Impact FM kambasomere enamba 2 MTN ne Airtel. Bansooke ne MTN obanga ozina ku MTN sindika ku noti 788 108 206 eyo ya MTN noti 788 108 206. So nga tobanga ozina ku Airtel sindika ku noti 2 noti 9 noti 9 noti. Awo ensimbi zijja kubanga zituuka bulungi. Alright, of course ebirala ebigenda mu maaso wiiki yonna lancha waweere kuva ku ssaawa 6 paka ku ssaawa 8 n'eddakiika 15 so nga ate ku lunaku lwokusatu tujja kubeera wano ne Youth with a Purpose so nga ate awo tugende ku ssaawa 12 paka ssaawa 1 paka ssaawa 2 tubeere mu High Flyer team yonna ekola ne Dr. Jesus Radda omutesiteso omukulu owa High Flyer edda eyitibwanga Workers Service ezzeekyuka mu ngeri gyeweerezebwamu naye ng'ekinyusi kisigala kyekimu kwogera erimwe abakozi to empower you to inspire you ate n'okufuukira ddala abakozi ab'ensimbi. N'olwekyo beerawo ku lwokusatu kuva ku ssaawa 12 mpaka ssaawa zijja kubeera 2 ku Victory Christian Center Mundeeba. East Africa yaviiriddwako omu ku basajja abeesimbyewo emirundi emingi nga tebawangula bwa president Baba Raila Odinga mu ggwanga erya Kenya yeesimbyewo emirundi 5 nga akalulu tebakamukwasa ebiseera ebimu baagamba nti bamubbanga bubbi n'ebyo n'ebyo nyina abamu be nayogedde nabo ba Pan-Africanist abamu ngenda kuba nabenkya mu agenda ku Uganda nga bagamba nti ye kennyini yagaana nako ye ng'alaga nti tayagala naye ng'abantu ab'oluusi takibalaga naye ebyo tujja kubisanga olunaku olw'enkya. Yalaama nti mu ssaawa 72 abe ng'aziikiddwa era kye bali mu kukola. N'olwekyo mukulu Raila Odinga n'eggwanga erya Kenya tubasaasidde nnyo okuviirwako Raila Odinga. Ndowooza Zisabusolo ye agenda kumusabira n'omukatuliki amusabire kubanga babafu babalina mu share balina okubasabira Yezu oba Allah abenga abasaasira nga batuuse eyo
simanyi oba ne Mulumba simusuubira ne Akaya yagamba nti kati yafudde buli kimu kyafudde buli kimu kyafudde kola Odinga ye Kaya buli kimu kyafudde omusamiza agamba omuzimu gw'Odinga kati kangunoonye nzije nsawule bulungi ab'e Uganda yinza okuba nga gukola makolo ate omusamize bw'Odinga omusamize bw'abwe ono tabusobola kayandeka omusajja muleke emizimu gyetulina gitumala bulungi kale Odinga takwetaaga okay Mulumba waali jjajja makolo waali musamize Mulumba musajja mulokole songa atezisa busolo Sheikh Mulamba Sheikh Mazika Dugala Sejjange byonna bibye oyo musiraamu ow'ekiwayi ekimu songa atene Sheikh Amani imamu w'essanga naye yateredde dda okuva eziro obwe ndowooza maaso eyo naye ajja kubanjulira ate Allah kyamugonomoddeko ndowooza kuolwo Allah olimutendereza mu byambalo ebigwa mukyengera Allah kye yakuwadde era oba kubanga Haji mbadde nja kugira naye kale so ne Haji waali Haji Lubowa Twaha yateredde dda musiraamu ate eryantama omusokozi wa Allah yala tumusokoole tumutegere Allah ono yaani so nga ate n'owejjokolera waali musajja mukatuliki saako ne chairman wa program omulangira Kaya dakiika emu yokka mulangira Kaya ndowooza nga otegekera ku message n'obaka bw'ogenda oyisaawo zetwale katugenda zita mu mangu nnyo tyoke tugende ku mulamu ogw'olunaku olwaleero. Njagala okwebaza abantu abali mu kutuyambako nziruse emisinde okuvaayo abali mu kutuyambako okuwerekera mukadde wange ab'emukono. Njagala okwebaza meeya Elisa webale kubaawo nkooyooyo webale kubaawo awo eggwafu mu awe Namayingo okubeerawo nga tuwerekera mukadde waffe oyo. Nze mbadduseeko misinde nga tebannaba kumusaayo nga boogera bakyayogera ndowooza badde baakazaawo na ku stage ya jjajja eggwafu abasinga kwenna mbadde mutegeera gye twasuze olunaku olw'eggulo n'olwaleero gye nfubutuse okujja wano mwenna abatutuusizaako baka obutusaasira n'okutugumya tubeebaliza ddala. Mukadde waffe awumudde ali myaka gibadde gigenda mu 88 Mukama naye amuyise awumule. So twebaza Katonda olw'obulamu bwe. Mulangira Kaya ndowooza sooka oyise obubaka bwo tuyite messages n'abakulu bano baziddemu mangu tugende ku mulamwa gw'olunaku olwaleero. Mbaanirizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama yeebale abatuusize sebo tusooka okutusaasira okuviibwako omuntu wammwe. Era nange ku Thursday nali mu kuziika jjajjange naye yali mu Katuliki nnyo. Yakulemu atya oku 7 sida. Nali mu kujjawo Kivundu. N'agamba omanyi yampita okuwandiika ekiraamo kye. Yajja mu Katuliki ng'ayita muzzukulu wo mu 7 sida. Naye mu kyo yalinawo Maria ekifaananyi ekibumbe ekyo. N'aŋŋamba naawe omuntu ow'okukitambuza naali kiwadde ggwe naye gwe nkumanyi ebintu ebyo ogenda bivuluga n'olwekyo sikikuwadde bali abakimanyimu omugaso era kiwa kereziya n'olwekyo bwatyo webityo naye twabadde kati ku nsonga eri waliwo ensonga abasajja banoona bemulaba twalina engeri y'okutambula okwali nga kutuyanguya okutuuka naye mwana wattu embeera eyo neekola ki neggwawo. Kaakati tuboyaana nnyo boolaba wano olw'okuba nze chairman era nkyali wano oluusi ne programu eno mugiraba oluusi neebanga egenda mukko maaso ebezze lwa nsonga eyo entambula tewali. Naye omuntu yenna alaba programu eno akimanyi obulumi
n'okwagala programu etambule egenda mu maaso mwana wattu tekikugamba kulaba wano tulina omukama waffe omusumba Joseph Serwadda n'oyogerako naye ku nsonga eyo tube nga tubeera n'entambula awaniridde nno programu ne Victory Church naye waniridde programu naye tewaliyo n'abalala abasobolera ddala bulungi okuga nti bantu bano kyangu nnyo ekidduka kino bwe kiti nja kisobola kale nno nze obwanga mbwolekeza nnyo so oyogerera abantu 9 esebo bali 9 9 kati nga njolekeza nnyo omukulembeze w'eggwanga kubanga programu eno erina bangi singa tutetabutsima simu abali relieved nga basobola okutuula ne baliraanwa baabwe kati nga wadde mu katuliki nga wadde mu siraamu naye ng'amanyi engeri gy'anaabeera naye obumu ku butebenkevu buleeteddwa olwa programu eno olwekyo bw'otusindikamu kisobokera ddala entambula eyo naye waliwo n'abakulu abalala abaga nti maama nabbanja tuwali awo maama nabbanja hafu musiraamu mukatuliki bwe nza okumanya so nga ate waliwo neyava yafumbirwa omusiraamu omukyala si oyo ye Anita Amo sipiika Nalongo kale oyo naye bw'abanga manyi nti embeera eyo kale esobokera ddala gyali sipiika n'abalala Mama Fina gweyogera Mama Fina yogera banaye ni Mama Fina naawe tukubira omulanga Mama Fina naawe tukubira omulanga naawe entambula ogisobola n'otutusindikamu wano Mama Fina kyemugamba ono si ye jjajja makolo senkulu mandwa atambuza bigere nga Mama Fina gyali buuza bubuuza ani mukama wa munne simanyi mukama wa munne be bamanyi ebyawukana naye bambi musajja wattu naye ajja atambuza bigere simba kaga Mama Fina mubanga program eno gyeba ate Mama Fina nze omanyi waliwo ebintu ebimu ebirabo Mama Fina alina ekirabo ky'okugaba Mama Fina alina ekirabo ky'okugaba kikyeko kyakkiriza biri yakkiriza ate Mama Fina ne Amani bonna bebamu n'olwekyo omuntu yenna bw'aba asobodde asobola okutuukirira kututuukako kyangu nnyo adresi yaffe esinga ya Apostle Dr. Joseph Serwadda mwesigwa ekintu kyonna ekiba kigize kiba kijja kutukolera kale tugenze waliwo message ezasigalawo wano ne tusuubiza abantu bawa eddakiika zino 10 ezisooka tuziyitemu kubanga baali babuuza bibuuzo ate nga mulina okubiddamu tuziyitemu mangu awasooka wagamba we wati nsaba Haji Rubowa oba Sheikh Amani batuwulire bwe bamanyira nabbi omutuufu okusinziira mu nsomesa ya Allah oba oli awo ekyo kinaatusobozesa okutegeera nabbi ow'obulimba mu busiraamu ekyo kimu mukiwandiise bakiddemu zisa busolo muli basatu asabye babiri nze bansaba nga nziramu Haji Rubowa ne Sheikh Amani Haji ne munno ndaba mweriranye assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh abatuwuliriza n'abatulaba mbayozayoza
Uganda okukulembera mu batamiivu mu Afirika tukwata kisooka namba emu. Yogera ng'otunudde eri ku kkono. Kati ewakojja naye jjukira abasinga okuwangula engule ate tubeera mu kisiibo naye ate babeera basiraamu. Totunula nnyo wakojja mu Katoliki. Abatuuliriza n'abatulaba twannyonnyola wano mu nnyukuta ennyinyikivu mu Busiraamu tetumanyiyo nabbi wa bulimba oba nkaddemu. Mu Busiraamu tetuyinaayo nabbi wa bulimba. Ekibuuzo kye kibadde kibuuza. Ekibuuzo kibadde kibuuza. Tubanyonyole ku nabbi tunamumanyira ku kyataliyo. Omulaba moderator ntogenda wala sagala lwe discussion. Tuzo ogenda jira lwe tukitegedde. Obulemba fenga abasiraamu. Ono awuliriza abo yandibadde amubuuza bali. We bamumanyi. Be balina banabbi ab'obulimba ffe bya banabbi ab'obulimba. Tofaayo. Tubimanyi. Kaddemu. Temanyi agenda ku kirala. Ekitegeeza ekibuuzo tukisse bukyamu. Oba muzeemu ekibuuzo. Omanyi oba kikyamu oba kituufu. Mumuzeemu. Oba ozzeemu. Sheikh Zisabusolo ayogedde ku luli mu bitabo ebitukuvu ne Bayibuli n'agigattamu ate nga bulijjo batugamba nti Bayibuli eyogererwamu ebigambo ebitali bya Katonda. Kati mbuuza ekyo ekitabo Bayibuli ekyayogererwamu ebitali bya Katonda kiba kikyali kitukuvu kuba watujuliza wali. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Katonda affe yebale nnyo kubuuza ekibuuzo ekyo. Abasiraamu wansi w'enjuba ebitabo ebina kambyogere mu Luganda, Bibiliya, Zaburi ya Dawudi, Taureti eya Musa ne Qur'ani ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ebitabo ebyo tetubirinamu kakuku konna. Wabula akaleetamu kwe kaki ak'okulya embizzi. Nakaba Katonda okubayita abasatu naye ate bw'obanga nze kyobola nti kanzireko Katonda nebaza nnyo omusumba Pastor Serwadda bwe mbanga ali ku kituuti mpayo akaseera kange nempulira nga ntudde ba asazi banga basooka otuule ningamba mbadde mukutuula naye kankulyeko omukulu kyagamba. Katonda bw'abanga abuulya Pastor Serwadda Katonda yagamba nakiddamu ye Katonda agamba bwa n'atagamba bakatonda. Zisabusolo Kyekimba njagala tikanodda Bayibuli zo bigambo bya Katonda n'olwekyo kamunywerezeeko kamwongerezeeko kabasooke agambye ebitabo bina ati mbyoga Qur'ani erimu essula mmeka? Nsajja kugamba webale nnyo. Bibiliya erimu mmeka? kakati fekasa basaba tukwasa bitabo tulina okubikkiriza soko osirikeko obudde ngenda buku. Enjiri eya Isa erimu bimeka? Ekibuuzo sikyabadde bwe kiti kiri nkise oyogedde ebitabo byonna mubiwa ayagadde byebina nze njagala enjiri erimu bimeka? kakati olwoyibuuza njagala kujja kyoli kibuuza kale Zabbuli erimu bimeka? owulidde ndi ku kibuuzo kyoli owulidde soma ebitabo ebyo ebina tubikkiriza era byo biba byogedde tugamba bala kyekyo Katonda kyayogera biri bandanyirimunyago munyanguyiza omulimu leero mbeegayiridde bwe nkugamba nti sirikako. Essaawa enfu waliwo lwebala ebituufu. Kati oba Bayibuli nfu kyekyabadde ekibuuzo nga mulimu ebifu ebikyamu kyebabadde bakubuuza ate gwe lwaki wakisomyemu, naye essaawa enfu waliwo lwebala obutuufu. Kyova olaba ne Qur'ani erina lwebala ebituufu.
Seka yasomayo lunyirira kati basebo ebitabo bya Katonda ebyo sisobola bifuula sawa kubifiisa oyawukanye koti ebitabo byonna bitugamba kituufu naye firaku enjawukana ze twajawukanamu tosooka kuyigiriza sooka otte ebibuuzo nga tuvaawo nga tugenda agamba bw'ati bukya lubanga lwa mmindi leero luli amaani ayogeddeko ekyamagezi bw'agambye nti mu bigambo bye ebiggulawo nti baakolanga ssente bw'okolanga ssente kubanga oluganda lwabwe bw'okolanga ssente notazikozesaako okulyako okwambalako n'okugabako toddayo kukola bali bamwebaza n'agamba oyo zisa busolo mutuufu nnyo kubanga Kurani egamba nti Yesu ajja kuwonya ab'empoma n'abalema oli mutuufu simu yani enkabira eyinza okututaataganya mu mpuliziganya zisa busolo yali mutuufu ku olwo ngati ekyamuleeta Mr. Mulanzi mu 2017 zisa busolo yatugamba mbu Kakande yamuwa ne peni y'ekyamagero kyembuuza peni akyagirina mu 2017 wayogera peni y'ekyamagero gye wafune wa nabbi wo okyagirina kati sebo ambuuza ekibuuzo ekyo epeni si yagwamu si irizi nti ebyawo irizi ngyesiba ku mukono so tokyagirina peni ogiwandiisa bwino nakola ki agamba bw'ati peni kale biwedde zisa busolo bwakkiriza Yesu oba zisa busolo bwalikkiriza Yesu oba akkiriza okufa kwe n'okuzuukira kwe nti yagamba zisa busolo yagamba bigambo bye nazemu nembiwulira nange ati Yesu mukkiririzaamu kati oyamukwasiriza n'amubuuza bw'obanga okkiririza mu Yesu okkiririza mu kufa kwe n'okuzuukira kwe mwebale nnyo okukomyawo akantu ako ate ne mukategeera bulungi nga tibadde kumpa kipalati kintwala wa musajja wa Katonda kunsabira watuulira asa nangamba okkiriza nti Yesu yafa nengamba nedda osikira Yesu oli mutubuzaabuza nabagamba ti nze nzikiriza Yesu yekka olidde simukkiriza mu kufa kwe simukkiriza mu kuzuukira kwe nzikiriza Yesu yekka nga Katonda bwe yamuzaalisa Mariyamu awatali musajja kakati awo kyekyansobozesa ate okunsabira kyava agamba nti omulala agamba bakusabira mu linnya lya Yesu oba lya Yesu kakati gubaba okuwonya erinnya lye bansabirira amaze okwogera nsaba okumanya ebya eri nsaba okumanya okuva eri Sheikh Zisa Busolo ekikyamuganye okwegatta kwabo abaaweebwa obuyinza okusabira abalwadde ne bawona kyeki ng'ate yaloza ku buyinza obwo kati basabo umuli kitaabu ono etugamba abatume ababaka bonna be baatutumirwa tetwawula yawulamu mubo tubakkiriza kyenkanye kitegeeza amaani akkiriza nti Yesu alokola era awonya Shekamaani bwekubuuzizza badde absenti ekitegeeza Shekamaani akkiriza nti Yesu alokola era awonya kusinziira ku bye wayogera ate Yesu Katonda ate nze nayogera ntya abadde agamba Zisa Busolo ndowooza abadde agamba Zisa Busolo omwangirikaani muleke mu buuka oyo bataliwo alwa omwangirikaani omwangirikaani yalwa okusinziira kwange
okusinziira ku Amaani Muhammadi ye yasembayo abasigadde bonna babulimba bannabbi kuba twali tuleeseyo bonna babulimba. Muhammad kitegeeza mu Busiraamu waliyo nabbi ow'obulimba ayajja after Muhammad. Nabbi Muhammad ye yasembayo buli ajja yenna nga Nabbi Muhammad amaze abannabbi wa bulimba. So mu Busiraamu waliyo nabbi atani abajja oluvannyuma lwa Muhammad ngani waliwulire Musiraamu adongwa nti nabbi gundi. Okay. Ebyo birimu mu abalokole. Kale tuweeyo nga ogw'ono omulama nga mwagwereetera. Kati kano kaliwe kati Sheikh Amaani Muyivu yajja okuvunula. Concerning salvation, God has spoken in two ways. First, through prophets. Prophesizing. And then through his son, fulfilling Hebrews 1:1 and 2. If Muhammad was a prophet of God, was he forgotten in the Old Testament that is why he came proclaiming salvation? Is he the false Christ spoken by Jesus Christ in Matthew 24? Okay, thank you, our brother. He was mentioned in the Old Testament. Who? Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in more than 25 verses. And I wonder how can somebody follow prophet called Shokaka and what? Yeah. And if you read in the Bible, okay, give us one verse. No, just give us one verse. Where Prophet Muhammad. Kubaga zonna zogera kye kimu. 25:5 Danieli 5:25 ekyamateeka olwokubiri 18:18 Yokaana 16:12 gyoyagala gy'osoma zonna zogera kye kimu. Gwelondako emu gy'oba osoma otulage Muhammad nga bamulangira. Yokaana 19 kati leeta wano Bayibuli eyo Oluganda basomere verse tuduke. Yokaana 19. Kanjije mu mutwe omusumba tayagala Bayibuli. Atangu atayagala. Bw'otusoma ekyamateeka olwokubiri 18:18 wagamba nti ndibayimusiza nabbi ku baganda bammwe afaanana nga gwe Musa. Otuuseewo Gwe yogera asibi akwogera bya bwino ayagala okwogera weekend eweddeko yabadde asaana ndibayimusiza nabbi ku baganda bammwe wama producer Linda nsomewo wagamba nti ndibayimusiza nabbi ku baganda bammwe afaanana nga gwe Musa era nditeeka ebigambo byange mu kamwa ke. Musa tekiri. Anti gwomanyi gwe musumba omulamba tomanyi te ekitabo ky'amateeka olwokubiri kitabo kya Musa. Wasomera wagwe Bayibuli. Osome ebitali. Sevensido badde ki? Tofaayo. Wagamba nti ndibayimusiza nabbi ku baganda baabwe afaanana nga gwe Musa. Era nditeeka ebigambo byange mu kamwa ke. Otyo. Era alibabuulira byonna bye ndimulagira. Muhammad sallallahu alaihi Kiwedde. Okay. Oye Muhammad. Anti kakati eyo verse ejjamu Yesu. Ffe tusoma Bayibuli. Jo mwatugambye nti Yesu Katonda. Ate Bayibuli egamba Katonda ajja agenda kubeera nabbi. Kati Yesu bw'abanga Katonda bw'aba yavaawo nabbi kye yajja. Tubuuza. Mbuuza gwe bulambika nti Muhammad ajjira. Ati nabbi ajjira wano lwaki? Katonda bwe yatuma nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okufaanaganako mu nkola ya Katonda. Bannabbi bano buli omu yajjanga alanga. Naye nabbi bwe tuba tumwogerako mu kitabo kyaffe ffe abasufi ba Mutume sallallahu alaihi wasallam tuga nti kabulawu kadija Musa kabula Musa ja Isa kulluhum bil bayinati. Kati Allah subhanahu wa ta'ala yajja atema bannabbi ba Katonda abasookawo buli omu yajjanga alanga munne. Nze nkuwadde ekyokulabirako mu Bayibuli. Tofa so kwatekawo Katonda. Wanji doctor. Bannaffe mbalamusizza. Naffe wawe dakiko. Mene muli bulungi? Katonda ataddewo. Tetuli bulungi.
haja aganye mbu yetali bulungi ani atali bulungi haji lubo watwa atagende mufefenna agende wa nabbi kakande yasabira abasiraamu abali akiwulidde ate simulwadde okinyisa kumugwa mbulago. The current spiritual leader of the Muslim community of the Ahmadiyyan Islamic sect is Mirza Masroor Ahmad, who serves as the 5th Caliph, Khalifat ul-Masih. So, Chasoma, if you mean the founder and claimant to prophethood within that movement, that would be Mirza Ghulam Ahmad. But in the context of leadership today, the person in charge now is Mirza Masroor Ahmad. Njagala omwami omusiraamu asinziira awo amala okutaggula kino atubuulire nti ono gwe boogedde ye si musiraamu era nabbi wa bulimba oba si musiraamu kubanga manja bagatuwadde ne batubuulira nti mulembe gwakutaano okuva ku nabbi Muhammadi era mulamu erinnya lye Mirza Masroor Ahmad nga bakugamba nti ali mu kitabu nno kya Khalifa namba 5 ye yasigira Mirza Masroor Ahmad yasooka kale katejala kumanya ono wa bulimba oba mutuufu bw'aba si mutuufu nga musiraamu bamwatule nti wa bulimba kigwera awo tugende kubiddako. Okay, Sheikh Aman omuzindalo gwo badde oguyina era tandikirawo. Bismillahirrahmanirrahim. Sebo mukadde waffe tweyanze ekibuuzo ky'otubuuzizza. Kibuuzo ansa yakyo nyangu nabbi wa bulimba. Ulidoso olinga alina wasoma mu bizungu. Si nabbi. Tufunyeyo kati nabbi w'obulimba. Obusiraamu bulina nabbi Olinga abanayagala kidda. Mirza Nedda bulimba. Graham. So nabbi wa bulimba mu busiraamu. Mirza Graham teyayitangako Ona abwabadde Amani oli muyivu. ono bwabadde asoma dokita amuwadde taito ya bwa kalifu. Simanyi ekigambo kalifu mu Lwarabu kitegeeza nabbi. Aha, oli kugamba. Oli agambe kitegeeza nabbi. Afunye bubi. Ekyokubiri Qur'an bwegamba nti Muhammad ye nabbi yasembayo ate tayinza kwekubanga alikenejjayo omulala. Nolwekyo oyo nabbi wa busiraamu nabbi wa bulimba mu busiraamu ani Gulokole. oyo wabalokole Mirza sobe olikolerera Nendoza sebo wanasoma Qur'an ne hadith ebigambo ebyo mukadde waffe byasomye abisomye mu kitabo ki ajja kudda tubulire ye Mirza taliyo nze mbadde nteesa bwe akulembera ekibiina olikolerera kayogere olw'okuba dokita yennyini yatusindika ku kiddako ku lwali luno nti waliwo abayigiriza obulimba wawo ne bannabbi b'obulimba kakati ndowooza dokita bwe babanga kusinziira ku kyabuuza nga si nabbi wa bulimba ayinza okuba ayigiriza bulimba ate abawaffe ate ali mu busiraamu dokita gyagadde okumanya dokita ate alimaya ayigiriza bulimba ayi amuleesenga nabbi obanga muyigiriza oba amuleesenga muyigiriza mulumba neyanziza ssebo neyanzeege akasiriikiriro kano konna mbadde mpuliriza pano byeyogera nga obutubuuzo mpadde akakisa naye nze ekyetakudde ndyoke mpaniko omukono nzikirizibwe mpulidde argument eva mu basiraamu ababiri abaakogera Haji Twaha Bowa ne Sheikh Amani nga dokita atuwadde nabbi w'obulimba mu busiraamu baga nti oyo si nabbi wabula khalifa kati nze ndeeta aya banjawulire ono yali ki Suratul Bakara eba yakubiri ne aya ya 30 ngenda gisoma mpola mpola nga njivunula mbuuze ekibuuzo Bakara yakubiri بعد استعاذة والبسملة إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء
wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Era jjukira Allah wo we yagambira bamalayika nti mazima nze ngenda kussa mu nsi omusigire. Ne bagamba nti onossa muyoyo anayonoonera muyo ayiwe n'omusaayi songa ffe tukutendereza ne tukutukuza ne tugulumiza ebitendo byo. Allah nagamba malayika nti nze mmanyi mmwe bye mutamanyi. Ono gwayogerako ayogera ku Adamu naye amuyise khalifa. Ekibuuzo bwe mugamba nti Mirza Ghulam Ahmad ze khalifa kyokka si nabbi, Adamu mu Busiraamu bamuyise khalifa, yali nabbi oba si nabbi ate nga khalifa? Mirza Ghulam ani mbuuza Adamu khalifa ogambye nti khalifa kirala ne nabbi kirala. Nze ekibuuzo okimaze mugendo kiwulire. Omusigire taba nabbi. Ekibuuzo kye kino bw'aba taba nabbi. Ekibuuzo bataba. Mbuuza amaani. Ekibuuzo kye kino. Omusigire gwe bayita khalifa bw'aba taba nabbi. Adamu gwe boogeddeko nti inni jaa'ilu fil ardi khalifa. Boogedde ku khalifa nga yaani? Adamu. Yali nabbi. Adamu yali nabbi. Yamwita musigire ate namuwa obunabbi. Yamusigire ate namuwa. Kati ne Mirza Ghulam Ahmad khalifa naye era nabbi. Mirza Ghulam ani amuwa khalifa. Ate ani amuwa obunabbi. Ate kati n'obwa khalifa. Musumba mulumba otukoze bulungi. Bw'obadde oleeta mungabane gabanaawo tugenda kuddamu. Bw'obadde oleeta ekibuuzo ekyo osome aya ya Qur'an, obuzimu ne buva mu kugitegeera naye ng'olese aya yaki ye mukadde waffe Ssaabasumba Bishop bw'abadde tontiikatinka kumpa bitiibwa nze nyanukula soko yanukula mwaga muzeeya n'ogamba mwagambye n'akirubo wanze ekimpalisiza omukono ne mugamba nti khalifa tasobola kubeera nabbi. Kaakati nensanga aya nga khalifa Adamu nabbi. Munyambe temukaaya na emilandirajo musumba ogisimbye mu sentence mukadde waffe zaasomye era womberera ng'ojakagambo khalifa nekubuuza ekibuuzo ate era ombuuza nga tonnannyonnyola kubanga ekyo kwosimbye ani kakimalirize ogenda maliriza mulumba wulira Katonda bw'agamba Adamu nti halifa we yatanawuwa bunabbi. Tanawe na buwa. Bunabbi. Wanabba al-malaikatu. Adamu abeera ddi. Okay, Adamu abeera ddi. Adamu abeera ddi. Yakola bunabbi kwa malaika. Sayyidina Adamu alayhi salatu wassalam yanabba amanya gabuli zisonna ate najjogera eri malaika wanabbi Adamu kakatako. Okay. Wadi yasoka kuba khalifa we baadaye wanabba namuwa bwanabbi. Ate kwa khalifa sana hazafi musoke muyamba abatuwuliriza khalifa yani akola muri musigire tofaayo omusigire so nabbi yeye mubaka aweera omubaka Allah gwawa obubaka nti mutwale so ogamba nti Adamu yasooka kubeera musigire. Katonda yamugamba kuba musigire. Malayika nezikola ki? Nezebulugunya. Bade okwemulugunya kati kintu kikulu nnyo. Okutemulugunya nazo. Nezigamba sebu komukamu waffe Katonda waffe. Ogenda oteeka omuntu mu nsi muno. Ajja okuyiwa omusaayi. Nedda kinaaba kitya. N'abagamba nze mmanyi bwe kimutakola ki? Kyemutamanyi. Era kyava agamba kale bamwe muli abamaleka mumbuulire amanya g'ebintu odde kakati subona wa fanaba ala Adamu wanaba ala malaikatu obwanna bilikola ki ne bonkakatako ndozo kitegedde la taruddu fi hadha Qur'an yakfi olubamaze ensi ewulira ate tokaya nomatidde ani amatidde oli bo wenyini babuuza soko ndeko bali kubuuza nti ani yawa
Miliriza obwaki? Obwakalifa. Wanji doctor. Ekibuuzo kyange kinoonya kumanya lwakuba abo abatuddeawo mu studio kibasibye enkalu amagezi ne gaggwamu. Kakati kambuuze ogwokubiri, kambuuze ekibuuzo ekiyamba kiri omuzigiti oguli ewandegeya ku mukono ogwa kkono ng'ogende Makerere ku university muzigiti oba kanisa muzigiti gwa busiraamu oba gw'abayindi gw'abasiiki abatali basiraamu ogwo omuzigiti ogwa Ahmadiyya gw'abasiraamu oba gw'abakafiiri gw'abasiraamu bwe baba basiraamu nga bagobera Ahmadiyya bakugambye olwaleero balina nabbi omulamu eyasikira nabbi Muhammadi ali mulembe gwa kutaano tubabuuza oyo nabbi wa bulimba oba obwo bwosi busiraamu simpo nga tukwata birala kubanga mulina ebibuuzo nga bisatwawo gwobawayiriza baliwe baabo baziina bagamba ashhadu anna Muhammadan rasulullah kakati yo tebazinira rasulillah kitegeeza nabbi okakasa rasulillah mubaka wa Katonda kuddamu aposo Katonda sabo mukulu wange aposo olidde oli mukristaayo asoma kitabo kya mukristaayo ate ne mugenda Namirembe ne mugenda Mundeba ate ne mugenda Bwongu Mwema Makerere Kristo so muri basiraamu abawufu kamuvemu ebiwayi byefana butya ne bonna muli ku Kristo muli bakristaayo mu statement yennyini omwo kyogezaako tugamba nti ne bali Abahamadiya abalina nabbi waabwe abalina nabbi waabwe nawe gabole tebalina nabbi balina kalifa omusigire ate tumabuuza bulijjo nesewanyana yali muno mu studio nemubuuza nti osaala n'agamba nsaala ate nga takkiriza nti nabbi yagenda mu ggulu nemugabo musaalira ki katono nnyo katukomewo atudde mukulike eyo mukumulamu okwo okay twagala ebituno bitegerekeke waliwo ekibuuzo ekyabuuziddwa nga kigamba Mulumba bwe yasomye aya n'ababuuza mmwe basajja mu abasatu n'agamba ne mugamba nti yabadde ababuuza ku kya Adamu yali kalifa ne mugamba nti ye ekya Adamu yali nabbi ne mugamba nti ye kakati ono omusajja asaba ba producer agenda mufuna mututereyo ne ku screen awo mumulabe nabbi amaani gwagambye nti nabbi wa bulimba mu busiraamu emiriza tugenda mufuna tugenda muteekayo bw'abanga kalifa agaanirawo okubeera nabbi mu busiraamu ekirala ekisooka mu siraamu si mulokole si museveniside tofaayo kati oyo twagala otubulire nti oyo naye ali mu kweyita nakugamba wiiki ewedde nekugamba bannabbi ba Katonda bonna bali mentioned mu Quran. Omuntu yenna atali mentioned mu Quran aba wa bulimba ekyobulimba kiveeko taba nabbi anti nabulimba taba nabbi ati kugambye naye gwomuyita nabbi abamuyita nabbi aba kiki gwomuyita nabbi kalifa maliza ali kiki kwegamba tusooka tujje ku linnya lya Mirza Ghulam Ahmad si oyo ogamba ni Mirza Mansur ye mumusomyewa Qur'ani yino banabbi batuwadde ne hadith oyo mumujjawa mu bitabo ky'ebisomwa yakulemera obuyisiramu buli musiraamu yenna ali mu bitabo ebisomwa nawe osobola okweyita bwe bagambye nti sheeka mubajje mu Qur'ani seruganda mubajje nabbi musumba webase nedda webale nnyo producer omusigire wa Allah bwano uyo ati omusomyewa seka yakize mbulungi n'agamba lwaki baziina bagamba nti oyo yenani bw'aba asaala agamba
Today wali ku kibuuzo. Mbadde nsaba tusirikeeko twefuge embuuze. Njagala kubuuza ekibuuzo kino naye ng'era nja kusinziira mu nkola ya Buganda oba e Busoga. Naye nga neetolera ku kino ekisooka. Omuntu atali wa musu asobola okusikira ow'omusu. Ebyobuwangwa sibimanyi buuza onanziziemu aga nti atali wa musu kitegeeza asikire ow'omusu naye aba wa muki. Njagala tukanye nabbi yagamba nti al ulama warathatul anbiya. Abamanyi be basika bani kati omusika bwabanga abeerawo ekika ekyo abaki gogambye togimanyi ono agitegekera ono ayanukule ow'omusu asikira wa musu aba wa musu kati munyanukule kati muwulira kino ekigambo nkibuuziza omukulu waffe Pastor Sulwadda oli mukulisitaati olya oli mukulisitaati kaya munyambe mukyembuuzizza mu Buganda kakati ate ekiwaawula kiki ono ayanukula oddamu ki warisatu anbiya abasika abamanyi babaki abamanyi anti bamanyi basika baba nabbi bwe nawe oli musika wa nabbi okwe oli nabbi waki kati bali mu asara bali mu obufu bwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu Qur'an wan sooka olinde kasooka mulindeko bulijjo mukyewala bulijjo wewala okuyita nabbi okuyita abasiraamu nabbi waliwo akawanga mu nti naawe oli kino kyekisembayo mbuuza ekibuuzo aposo amakulu gaate kyeki yogera olwalaboosikalindakoaposo mutume bwani aliyamu obutume mutume mwakatonda ate abatume bannabbi be batume naye abamuki abamutume sooka osirikeko nabbi zisa busolo olindako Sheikh Amani oli musika wa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oli musikawe ekisookera ddala sebo moderator mulimu ebigambo ebimu ebyetaaga okubanga wasoma bw'oba tewasoma tojja bitegeera like cut and cut senga oli agamba kati okitegedde so kakati muganda waffe mulumba ye bwe yawulira ekigambo kati wakisanga giyita puusi olw'obutasoma bwe era ayina n'abamufaanana emitwe kati mulumba yatabudde puroguramu okuleeta ekigambo kalifa ng'ajja mu example ya kati ng'alowooza nti ye kati puusi so nga tutegeeza kusala kati ekigambo kyekimu kyoli kutubuulizaako ekibuuzo mu hadisi gyava okusoma egambye nti al ulama warathatul anbiya ekigambo waratha al anbiya ate tekitegeeza kalifa oli kyagatta ne mubuuza wano nti hadisi ng'ogyeko okulamu wako ogimanyi lindako omusumba musole moderator olina omukisa nti puroguramu gy'olimu erimu abantu bamiteeka ebiri mulimu basheeka ate ne muweramu n'abatembeyi b'enjiri bebatusumbula kati moderator bwe kibanga ekigambo kalifa kizze tubuuza kitegeeza ki ekyogeddwa ku Adamu kuba yakyogeddera mu Uganda naye azoga nti inni jairu fil ardi khalifa ngenda kussa mu nsi omuki agenda kusigira katonda kumutonderako nedda alina bagenda okulabirira omanyi tetuliawo omanyi togenda kuwunzuka ate oli ku katikati nga tobitegeera okiwulira sebo kati kino ekyawakatono ne mubuuza ekibuuzo ono kwavudde ambuuze kati ate yabuuza ekibuuzo bwagamba nti al ulama warasa
warasatul anbiya abantu basika baba nabbi namubuza hadisi weddeyo olwokuba tagimanyi ali kubya kati andikati okay gwajimanyi kimaleyo agamba nti la yurisa lahum tibalina kyebabasikira kirala kyonna okujjako elimu andi asala tetusikirangako nabbi bwanabbi Musayi wabula bwe tubeera wano tukugamba nti mulumba okulya embizi kibi nga ne message Nabi Muhammad gyeyajja naki gyeyajja nayo tekifuula nabbi obaki musikawo okiwulire sebo era nze obaki era nze nyina taite yange ati oba musika taite eyo gye wafuna nga wagifuna kuyita mu kutendekebwa n'okusika mu busiraamu kwa kutendekebwa Muhammad yabuuza bakadde baffe abatuwuliriza ekiva ku bannabbi nekijjwa ku batume owulidde kakati pasitali Soladda ali muki ali mu butume bw'abannabbi bali obwabaweebwa ate nabo naye ne bukka ku bo kyava abeera omutume naye obutume si bwansi eno wabula okujja ate okulolita obutume ate abuulire abantu kubakolako ddaawa oli musikaji ne musika wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukutambuza da'wa omutume batume bakatonda wa katonda okuva ku batume bali abatumwa naye kati mutume obanga ne musika wabatume tofaayo zisabusola agamba ye musika wa Nabi Muhammad omutambuzi wa atambuza daawa naye ate mutume yafuna nga tasomye bano ngalinga Daudi bamala kusoma fere tusoma bwa nabbi daawa gyetwogera agamba kutambuza daawa atagamba bwa nabbi Muhammad yakirwako Qur'an yete yagisoma yakira kuki kuye kati ate ffe tusoma Qur'an yakira kwani ku Muhammad naye tetusoma bwa nabbi ate oli ate ono omusika omusiraamu ono wali omuddeko nga yeeyita nabbi mubuuze wuyo musika wa nabbi gwokimuteekako soma okwatirekawo zisabusolo oli musika wa nabbi ndi musika wa nabbi mudawa kuze nawani akyanga naye musika w'abannabbi baaposo banne abava eri ku Yesu okwebano abatume awulira anti buli ajja yenna kubanga omutwe ogulaba tofaayo nabbi obulimba omulabira tuli mu kumulaba tutandise okulaba abasika ba Nabi Muhammad nga nabo bayita obulimba yeyeeyita mutume nze ndeeta ekirala tasobola kweyita mutume zisabusolo mpanisa omukono bagumpadde era ndeeta ekirala nze leero bye naleese njagala bannyonnyola abatuwuliriza kubanga nze nnyinza obutabitegeera nze olwaleero ndi mukristaayo oba kaaya oba sonko oba omuntu akkiriza mu bayibuli ne Yesu tuli bakristaayo lwa nsonga eyo kati njagala mutaagulule kino kyendeeta neera bayibuli egamba bweti Bakolisi ekyokubiri 5:2 kyetuva tubeera ababaka mu kifo kya Kristo Katonda ng'afaanana ng'abeegayira mu ffe tubeegayira mu Kristo mutabagane ne Katonda omuntu abeera mu Kristo lwakubanga mubaka wa Kristo mwe yali akola kati mwolwane tukutte ekiwandiiko kye mukkiriza nti muli basika bannabbi kati muba baki kati nze kyenalabya yakugambye soma hadithi okimala bano nze maze bagukamu muba baki bano abalokola bali tuli basika banna aji mu ntandikwa nakugambye ate naawe era wakyogeddeko ne tugaba mu busiraamu tetulinayo baki bannabbi kati oluvannyuma bano olw'okutegeera omulamu ogwasooka nti gwagaana kati banoonya kati banoonya kati olaba kati bagamba isabusolo nabbi amaani nabbi oli nabbi katutemeeteme baagala tuyita bannabbi
makolo ado isawo ki jagala tugende ku tutemeteme nabbi w'obulimba n'omusomesa ow'obulimba. Mzee Apostle yaleka mbuzi wale kibuzo yapadira ikabine zitamala nga ngambye nga ayagala mbubulire endiga Yesu bezebeza akakuba mu kyalo kye waffe ayagala mbubulire kati nange njagala okumunjukiza muzee Wadda wageze n'okola research njagala okumunjukiza nti Yesu ajja kukuba endiga ezo n'abasumba ng'amaze kudda ajja kumala kudda akuba endiga bade mujjukiza waleeta olunyiri ne bakugamba gy'obeera omanyiyo Yesu endiga zeyakakuba abasumba beyakakuba kati wabafunye andiga akali nani endiga balira kujukiza muzee Wadda ndi muzee Wadda muzee Wadda endiga zakukubwa anti omaze obadde omaze sigwe modulator anti obadde omaze bana muzee Wadda yambuza bulungi ngende nonyereza eki abasumba bakakubwa teyagamba ogenda onoonyereza yakubuuza omanyiyo wayogera n'obukakafu ng'olaga nti omanyi nangi endiga zijja kukubibwa abasumba bajja kukubwa naye akoze ki badde mujjukiza era buli musumba akola ebyambyewo ne mukanisa alina Yesu. Abantu bano lwaki ono bw'abanga ajjidde mu lunyiriri lwe tumanyi omulimu gwaffe okutuula wano kumutereeza yadde ayagala bayibuli gy'atakkiririzaamu. Bayibuli tegambye nti ndikuba abasumba egayi ndikuba omusumba kati lindako tukunnyonnyola ekyobadde otawaana nayo endiga zisaasaane kati so si basumba kati tubadde twagala nga tonnava wano waga nti ojja tunoonyereza tunoonyereza olunyiri luga nti ndikuba abasumba ali omusumba ali omu omusumba ali omu kati abasumba bangi okay kale Haji ono Abudu asaba agamba nti Haji nyamba otunnyonnyole kalifa kitegeeza ki? Kitegeeza omusanti Abudu musiraamu yayagala okumanya ekisooka kalifa kitegeeza omusigire kitegeeza omusika omukulembeze kubanga omuntu basobola omulonda ne bagamba gwe fuka kalifa w'abanno kitegeeza omuyimbi akulira ab'amataani tekitegeeza muyimbi muleme tuliza byonna byo bitegeeza kalifa bano babajjeewa leero bano basuubudde okay babasuubudde mumpeera omuzindaalo ow'ejjokolera olaba ogamba mbulali ndikuba okay actually before wejjokolera now tudde wano Haji ne Sheikh Aman ne Sheikh Zisabusolo muli mu kwegaana nti mu busiraamu temulinaayo bannabbi babwegaanyi tuli ku TV oyinza okwogera oba ne bayakuba essimu nti nabbi w'obulimba ow'abasiraamu ali ku muzikiti gwa wano nga Dr. Ssewadda bw'amulema talina bwino mundeke njogere wano bwennyini mu division eno munanzikiriza njogere oba mwe mwagala okugaana musobola obutaŋŋamba nti gaana naye nemwogerera nga njogera okunako kuba kugaana musobola okunnemesa nedda soko linde owunzika biki tolina byowunzika akati mwe abasatu bwe mbanga temulina mwegaana nti tewali nabbi wa bulimba obusiraamu mulinayo abasomesa ebyobulimba mu busiraamu okuliza bulungi naye nga tugenda okuddamu yo kalifa mu lulimi Oluganda ekigambo basomesa be bannabbi
kubanga omulamwa guli tugukume haji gujja kufa bagulibwa akyusiza omulamwa katwogera kubasomesa bwembadde njogera obuzibu bwenjogera nga nammwe mwogera lwaki temuntegeera oyanja mbadde nkola anti oyanja nogaba nyamba ku musajja agambye omusomesa asomesa ebyobulimba mu busiraamu mumutegeerera ku ki nti gyali mwakkiriza dda nti gyali kasi ebintu ebyasomesa biba tebiri mu Qur'an nga tebirina mu hadisi abanabbi wa bulimba kankuwe ekyokulabirasenga oli ajja neweewulira ogambye abeera nabbi wa bulimbaobuzibu opapa singa onaafuna singa allah akugonnomolerako omwoyo haji gwe yagamba ow'okugenda empola ojja somesa bakutegeere olikukola era omusomesa asomesa ebyobulimba asobola okubaayo bangi nnyo oli ayinza okwerimbika mu busiraamu najja n'asomesa n'agamba nange mwategedde nti ejuma esaana kusala olwakubiri n'ennaku zino twamufunye seeka waffe seeka Swalehe Mubiru ng'asomesa nti omukyala bw'aba mu nsonga agende asaale asiibe oyo wa bulimba ekibuzo kyange simanyi oba ne producer ayinza okutuddiza omusajja oli producer munzirizeeko ka owa Karobo oli owa Karobo bali anyoga wa bulimba ati kati owakalobo kuba yasomesa bagenda omusulo gwa owakalobo mutuufu yes asomesa nti ne batega nze ne hadithi nagisomako oyo owakalobo mutuufu naye ono yagambye nti omukyala bw'aba mu nsonga asaala asiiba oyo mukyala haji tugende mpola kyogezaako okuŋŋamba ono agamba nti ebintu byange entuuyo ebikolondolo oyo mutuufu nnyo nnyo naye ono agamba omukazi agende mu lukuŋŋaana oli yali asomesayogera kumusomesa na Muhammad yali musomesa mukulukayo oyogera nnyo netuba nga tetuwulirwa mulinga abatwala okwogera wobala kwogera olimba bw'otabeera wano kutabuka okamba ku mutabani wotereere kati ekyange kiri bwe kiti egundi tufunye bbiri bonna nga basomesa basiraamu omu asomesezza nti nno omukazi okugenda ng'ali mu nsonga n'agenda mu swala kikyamu sheeka yakiyigiriza n'ono yayigiriza nti omusulo gwa mutume nabbi entuuyo eminyira babinywa era birimu baraka bombi omu mutuufu omu mukyamu batugambye omukyamu ya mukyala ogenda nga ali naye ono anywa omusulo ayigiriza ekyo mutuufu kinje tijagala kyokka kyensinga okwewunya ku bano abantu seeka baalemu ebintu mwalemu okutegeera ebisomesebwa ebituuna ne munoonya ebisomesebwa ebisojja bakati ng'omukulu oli gwe mu magezi go ebyo byoyogera ebikwatagana kijja ku mukyala wali okirowoozezaako omukyala indako katono kijja mu mukyala okuba mu nsonga n'agenda mu kyaki nekijja mu muntu okugenda emanju n'atatawaaza n'agenda asinza Katonda mulimu ebintu ebimu bye twetaaga okuba nga tuleeta nga tusaana tubiyiga amaani naffe twagala tegeera mutwego ogwo omuyivu nkufuna omukyala ono gwe kyogera buli mukyala yenna ali mu nsonga otambula omulaba nti oyo ali mu nsonga weebale nnyo bw'obanga ye yeemanya n'agenda mu muzikiti n'asaala ogenda kumukebera ati nno oli musonga weebale nnyo tofaayo tugende mpola twagala tegeera mutwego gwe ogutegeera n'okigeraageranya n'oli aga nti bannange
bwe mba ngenda kolondola mutege entuuyo zange ziri mu baraka omusulo tambuzanga musezi waliwo nabbi we yali agambye nti mu birembe biri mu bali bakikola talaba waliwo yagambye nti mu kirembe waliwo bwe bakirembeka yakolondolwa teyakiziiza naye omukazi yamugaana okujja muswala oba okusiiba ngaali mu nsonga naye kino teyakinye oba balonda katukolondola oba banywa omusulo ne bamubulira tewanyodde omusulo alina kyeyasomesa haji nkwagadde ategedde bulungi amaani abadde yeegaana atuyongerako ekyo kiwedde ilmu fikihi oyigiriza omukazi owensu ali mu nsonga tujja kumutegeera modwetabuuziza omukazi oyo mutegeera kakati ali mu nsonga tajja kukola bwati omukazi oyo mutegeera kati ate ali bwati nedda ssebo tusomesa abaana baffe abakyali bato naffe tusomesebwa ilmu fikihi okumanya nti omuntu abeera mu nsonga abaliwa omukazi yeekuuma era tetumumanya era nomuziki takuyingiramu kubanga yakimanya ogenda oli ebikolondolwa oli kuddaawa mugitegeere byakoma ku basahaba katonda ateka musika wanabbi wakyaliwo neggumba kakureke kawedde kati nedda ssebo haji nkomawo neggumba waliwo abalirina n'enjala za mutume waliwo abazirina nga bazikola ki chairman ne haji mukomewo wano okay haji obadde ogamba nti omusomesa ow'obulimba mwafunyeeyo agamba nti omukazi ne wabanga ali mu nsonga omwogedde n'erinnya mumanyi ate nonyiiga lwaki nnyinza okusanyuka ng'asomesa ebifu era nze namukubira essimu ne mubuuza ne mugala seeka baakutayirira egwa talina simu ndiyina kubanga ye yankulembera nasoma naye ekisooka ate ne ye yankulembera ogende emakka oyo swalehe mubiri kati ne mugamba baakutayirira n'agamba ye ne mugamba nti mpa olunyiriri mu Qur'ani olulaga okutayirira n'atunula mpwangali nga talulina yajjako ate kiri teyakuwa nsonga lwaki yabakkiriza bayingireyo yagamba mbu bwe tunaabitegeera tujja kukola nga ye tebunabitegeera okay ebyo bimu kwe mulabira omusomesa ow'obulimba mu busiraamu kasita asomesa ebitali mu hadith tujja kusogola mpolampola muwe omuzindaalo w'ejjokolera ndyoke nzire sayidi zeeno sebo ow'ejjokolera tusonyiwe sirina buzibu omusomesa ow'obulimba sebo okusinziira era obunabbi n'obusomesa bulina enjawulo nayogerako mabega mu program zetu zetubeeramu nenambika nti obunabbi oba obulanzi kubanga ekigambo nabbi aba mulanzi abeera n'obubaka ekyo kyabeera ayogera takyogera mu magezi ge nakububwe aba ayogera omwoyo wa Mukama nga yamuluŋŋamiza okuba kukyalanga ne mu ngeri emu nendaga nti bw'aba nabbi ng'aliko omwoyo gw'obulimba kubanga okuva olubereberye omulimba yaani ye setaani ye yalimbalimba bakadde baffe abatukulembera kati obulimba obwo bujja butambula n'okutuuka kakati weebuli ate ng'embeera eriwo nti setaani yeefuula malayika w'ekitangaala yeefuula omwana omuweereza wa Katonda omutuufu n'olw'ensonga eyo nti kati omwoyo ogwo bwe gubeera nga omuntu agwina gusobola okulagula eby'obulimba ate mu ngeri endala omwoyo ogwo gusobola okwogera ekituufu naye nga si mazima kubanga abantu bagenda mu bamakolo oba n'abantu abalina emyoyo emisambwa n'akulagula bulungi n'akubuulira ekikuliko n'akuba ekitabo n'akubuulira nti ensonga eri bweti nebweti naye ng'omwoyo ogwo olw'okuba nti gwa bulimba si mazima kubanga emabega waago mu myoyo gyamulaba setaani oba ntegeerekeka ndowooza abali bwe muyinza okuba nga muntegeera abakatoliki bakutegeera so kati bwe kituuka ku kuyigiriza n'okuyigiriza bwe kutyo omuntu bw'avaayo n'ayigiriza n'agamba nti
Yesu Kristu si Katonda. Yesu Kristu si mwana wa Katonda. Yesu Kristu teyafa, teyaziikibwa, teyazuukira, teyakomererwa. Omuyigiriza oyo abeera wa bulimba. Asookera ddala namba emu. Kubanga Yesu yennyini yeeyogerako nti nga Musa bwe yawanika omusota mu ddungu n'omwana w'omuntu bw'ate okuwanikibwa bw'atyo ne kituukirira. Alaga nti bagamba olugero luno eno mu Yokaana 3 n'ayogera era kyova olaba nti ebiwandiiko ebyo byajja binywezebwa nga bituukirizibwa nga tugaa nti nzikiriza ne Mwoyo Omutuukirivu asibuka mu Kitaffe ne Mwana eyayogera edda mu balanzi kubanga Mwoyo wa Mukama oyo gwe tukkiriza tofaayo tugenda kuwa obudde. Werabidde kyani? Wabaddewo kati wangi Doctor. Sebo presenter nsaba nti bwe naamala okwogera kano oddize akazindaalo ow'ejjokolero oyo nkwegayiridde ate omwongeremu n'eddakiika emu n'ekitundu amaliriza akantu ke naye kali akakavaawo mu ddiiro awo sekankoledde nnyo nno. Qur'ani tesomesa kukomola, hadisi tezisomesa kukomola. Obusiraamu ku duniya bonna busomesa okukomola, basomesa ba bulimba bonna ndibakolenkana abatudde awo mu studio n'abawuliza obuwuliriza ku guno bonna bannabbi ba bulimba era bayigiriza ba bulimba kubanga mu Qur'ani tebakirina ne mu hadisi tebakirina. Obukomole tebuliiyo naye babusomesa okuva ku makya ne babuteeka ne mu nkola. Obusiraamu ku nsi yonna kati abo be babuloopye nti bulimba beegaana empwiri. bagambye baddize omuzindaalo ow'ejjokolera kiri kyabwe obudde tebakugambye nti ddamu oleeta wino wakomola soko kirize soko omale kukkiriza nti njagala kuwa bwino atukkiriza ng'abasiraamu okukomola oba mulina bw'oba tolina kyolina ow'ejjokolera mwebuddemu aya oba tuwadi kati usirika Sebo kwagala hadisi oba Qur'ani nga yeeyogera ow'ejjokolera. Mukama waffe bw'ajja n'ayigiriza nti eribaayo bannabbi ab'obulimba n'abayigiriza eby'obulimba oluvannyuma lwe tayinza kuba kyayogera tekituukirira. Mukama waffe yennyini yagamba nti nze siribalekanga bamulekwa naye ndibalekera Mwoyo Omutuukirivu. Ensi bwe teyinza na kumanya yadde okulaba naye ate mu makola kimu mumumanyi. Omuntu nava nayigiriza naga nti nze Mwoyo Omutuukirivu nga tetumulabako. Omuyigiriza oyo bw'abanga ga nti nze Mwoyo Omutuukirivu ng'alabikako ng'ate wano Mukama waffe yaga nti temumulaba ensi terimulaba naye mwe mumumanyi. Omuyigiriza oyo abeera wa bulimba kubanga Mwoyo Omutuukirivu Katonda ddala. Ate uga nti Mwoyo Omutuukirivu asibuka mu Kitaffe n'asibuka ne mu Mwana Yesu. Kati omuyigiriza yennyini bw'avaayo n'agamba nti oyo ye Mwoyo Omutuukirivu, omuyigiriza oyo abeera wa bulimba. Kati enjigiriza ezifaanana bwe zityo bwe zijja nga zibeerawo ne wayita emyaka katugeze kubanga abayigiriza bajja balabika bangi naye mu mwaka gw'ebitaano wavaayo omuyigiriza ow'enkalakkalira era n'atwala etundutundu ddene mu nsi muno muva bano bannaffe abaki Abayisiraamu. Gwe sifuddeeyo naye nga enjigiriza olaba nti enjigiriza eyo yajja erabika bwe tujje tutunulira ennyo nti esiga kwesigama ku muyigiriza oyo omukulu ng'alaga nti Yesu tebaamukomerera, Yesu teyafa, Yesu babazanya kyanisi. Kati bw'obanga ofuula bano ababaddewo n'enjigiriza eno ya Mukama waffe Yesu Kristo yennyini nti nze nja kufa ate nzuukire. Nze sagala kumala bigambo bingi nnyo. Ekyo kitulaga bulazi nti omuyigiriza afaana bw'atyo talina kipya ky'abalaba wabula alabayo ebiri ebyasooka
kweyekwata n'azanya kyanisi n'akola ebibye naye omuyigiriza oyo aba wakanya enjigiriza y'ono omuyigiriza omutuufu ngaga nti mwoyo omutuukirivu talabika naga nti mwoyo omutuukirivu wuuno naga nti mwoyo Katonda Yesu teyafa naye nga wayita emyaka 10 nga Kristo yafa dda n'okuzukira n'azuukira kati omuyigiriza oyo tumulabanga muki wa bulimba omuyigiriza alina abafaana bwawe sifuddeeyo oba ava mu nsi ki oba ava mu China oba ava mu Buwalabu oba ava wano mu Afirika naye omuyigiriza oyo aba wa bulimba Mukama abampera omukisa Yesu yagamba kuddira umulizi ndalo gweche amani omuzibe babenga bala ngende wa mulumba obuyigiriza obw'obulimba bwe buyigiriza nti tewali nabbi wa bulimba nga Allah bw'abanga yayogerera mu Bayibuli era bw'abanga ono Saabayisiraamu Musa kuba batugambe Musiraamu Musa bino bye yagamba yatandika nga agamba mu Yokkano kyamateeka 18 olwabiri tugamba bwe naye nabbi anayogeranga ebigambo mu linnya lyange nga yeetulinkiridde bye simulagidde kwogera oba anayogeranga mu linnya anaabanga ayogerera mu linnya ly'abakatonda abalala nabbi oyo n'okufa anaafanga nabbi kyata ayogera mu bakatonda abalala si mu linnya ly'oli si mu linnya lya Yakuwa nabbi oyo n'okufa alifa kubanga aliwo ayogedde ebigambo ebibye mu kigambo Yesu simulamu ate yokali yabatiza Yesu ate yafiira mu Yeremiya 14 n'olunyo lwe 14 lwogera bwe ruti nti awo Mukama n'alyoka ngamba nti agamba nabbi Yeremiya nti bannabbi balagulira ebyobulimba mu linnya lyange saabalagira so saayogera nabo babalagula okwolesebwa okw'obulimba n'obulaguzi n'ebigambo ebitaliimu n'obukuusa obw'omu mitima gwabwe bo bw'alabanga abakyala bamukutta akakunizo ate awasizza batalina kuwasibwa Allah yamuwa amaanyi amalala nga muwasa ow'ekikoolo nga ow'ekika ayingirawo kakati abo nabo baba bulimba obulimba kwe kukwata n'oyogera ebigambo nga bifudde mu ggwe naye ng'ogamba n'okugamba ndoose nga bapasita bwe bakola weebale nnyo kale babeerera boogedde bya bulimba zisifuddeeyo kwani era boogera ebigambo ebiba nga byawukanira ddala ne doctrine ey'obwakatonda Katonda yagamba atya wasa omukyalo omu lindako kirage nti ndi Katonda atya omu manifestation y'okulaga nti Katonda ali omu mukyalo omu nabbi oli n'ava eri nti wasa 10 talina side this wasa 10 n'okubanga bw'abanga daiside this nze sigirina naye sheeka bwekifuuka enjigiriza waliwo wano pasita yajja wano ngagati kimera mwatule kimera pasita nti fe tulina okuwasa abakazi bangi nze nga mulaba nga musumba mulala okubanga Mukama yagamba okwako toyingira mu samuni ate nojja nze njogedde n'awasa abakyala abangi ekyo buba bwenzi obulaga nti osobola okubeera n'abakyala abangi ew'amakolo tovaayo ate kya sabbiiti nakyo kasitoli agamba nti tawummula ng'abasiraamu maliriza mpe mulumba twongerayo bano bakuza lunaku lwa Sande kati
abayogera ebigambo ebitava wa Katonda biva mu ye nga yeewolera kubanga ono gwe boogeddeko kimera nafunako ebyafaayo bye nti byafuna omukyala bambi nga tazadde naye nga bw'anaakibuukamu talina kiri kiki kye yakola kanoonya olunyiriri nebitabeeri Amani tetunakuwakkiriza kwogera tewali yangwadde mukisa kwogera leero lwentegedde nti mubasomesa ab'obulimba mulumba mwagwa asomesa obutakwata sabbiiti kale chairman katono obadde mufu nnyo ebbanga ddene naye wandyetegedde obudde bulwala takwata sabbiiti mumpe obudde bannaye abakyalo oyina bana Abantu ate baagaana bawulize. okuwa kyamukyala Abasomesa mu abatali basiraamu Sebo ne Dr. Serwada omukyala wo si musomesa wa musiraamu bulimba. Amani onasirika bakigaana omusajja ayigirize okay mulumba omuzindalo gugwo Amani ali kulemesa chairman kwogera katono asiwe tebagenda kulemesa neyanziza ssebo neyanzege oyo Amaani ku lw'obulungi bw'abatulaba mu puroguramu yaffe eno nze nga bwe ndaba ku BTV, Doxa TV, Dream TV, Impact Radio mwebala okubeerako yadde nga tutuuka ekiseera abamu ffe ne tubanga abeerabidde nti tuli mu studio tuli mu katale naye mutugumikkirize tetuli kimu njagala okwebaza pano tudde leero ng'eyigiriza sirema kwebaza kaaya ate n'omukatoliki nja kuwagirira ddala bwe tuba tutunuulidde kye bayita omuyigiriza w'obulimba nja kusaba ku saidi y'abaganda bange abasiraamu mukakkane musirike nga bwe nasirise kuba amanyi nti mwabatera okunyingirira omuyigiriza w'obulimba taleeta kipya naye asinziira ku kituufu ye n'akisomesa mu ngeri endala n'akisulika ayimirira mu byawandiikibwa naye n'abisoma kifuula nnenge ng'abinnyonnyola nga ye kusinziira ku byayagala era bayibuli eno kye kitabo kyokka ekirina omukisa omuntu okukisoma n'akoleramu kyayagala okusinziira ku kyayagala naye ng'ebyawalibwa bisigala biyimiridde era wano we tulabira bannabbi b'obulimba nga bayibuli ebannyonnyola era bayibuli n'ennyonnyola n'abayigiriza ab'obulimba kansome olunyiriri luno ndyoke nsome ennyiriri endala eziddako bayibuli yaffe teyinza tulimba nti tebisobola kubaayo lwaki ebbaluwa ya Peetero ekyokubiri essula 2 layini esooka n'eyokubiri egamba bweti naye era ne wabaawo ne bannabbi ab'obulimba mu ggwanga era nga ne mu mmwe bwe waliba abayigiriza ab'obulimba abaliyingiza mu nkisa obukyamu obuzikiriza nga beeretera okuzikirira okwangu era nga beegaana ne mukama waabwe eyabagula era bangi abaligoberera obukaba bwabwe abalivumisa ekkubo ery'amazima ennyiriri zino nkulu zenga ozirowoozezzaako Peetero ekyokubiri 2 okuva ku lunyiriri olusooka wano waliwo abantu ba mirundi ebiri waliwo bannabbi ab'obulimba nga mu ggwanga bateekeddwa okubaawo ate at the same time ne walabikawo n'abayigiriza ab'obulimba kati ku bintu bino ebibiri Muhammad yali byombi yali nabbi wa bulimba ate n'abeera omuyigiriza ow'obulimba lwaki bayibuli yaffe eno bwebanga esomesa mu Mikola y'Abatume 15:15 gandi kubanga ebigambo by'abannabbi bitabagana situlinaayo nabbi yenna yali awakanyiza bulokozi situlinaayo nabbi yenna yali awakanyizaako Kristo kubanga ne bayibuli ega nti oyo bannabbi bonna baamulangako nga buli amukkiriza jibwako ebibyo olw'erinnya lye kati tugenda okulaba nga Kristo ono okujja kwe mu mubiri
mu bubonero abamu bwe bataayogeranga nga balaga nti agenda kujja naye era ajja kufa nga bamika ba Isaaya baga agenda kuttibwa n'ayogeranga ayogeranga ekiriwo then bwe tufuna avaayo ng'aga nti nabbi n'awakanya nabbi munne Isaaya yaga nti agenda kufa ekisooka abazze nga nabbi ow'obulimba ate bw'atandika okuyigiriza ne tuwulira obusiraamu buyigiriza okukomola ng'aweereddwa constitution y'obusiraamu nga ye Qur'an ne tunoonya mu Qur'an ennamba eri n'essula 14 ejuzu 30 aya ziri kakaaga lukaaga 10 ne tutafunamu aya eragira kukomola ekyo tumanya nti okwo kuyigiriza kwa bulimba ate nabbi wa bulimba bwe tuvaayo ne tuwulira nga Kristo azze n'aga ngenda kubonya abonyezebwa ennyo abakadde ne baakabona n'okuttibwa ku lunaku olwokusatu okuzuukizibwa nevaayo nabbi najja n'ekiwandiiko ekiga wama kataluuhu wama salabuuhu walakini shubbiha lahum era teyattibwa era teyakubirwako ku musala naye yabafaanizibwa gye bali nga afudde ebibuuzo ne bibeera bingi kaakati awo ne tumanya nti ono azzenga nabbi w'obulimba ate era omuyigiriza ow'obulimba lwaki tulaba ebiwandiiko bino nti tetujjukirako nti Muhammad ono mukono gwakinga anti kati nze bwe mbanga nsomesa nendaba nnyingirira nze siri wakavuyo kati tebakuwadde nno sirika mwembyaomusamize buli kimu bwe tufuna omuyigiriza ow'obulimba nsoma ekitabo kya Isaaya essula ya 9 endagaano nkadde endagaano enkadde mu kitabo kya Isaaya essula 9 olunyiriri lwa 15 lugamba bwe luti ababiri bano bakola ekintu kimu kuzikiriza tewali mulamwa ku bo olunyiriri lwa 15 lugamba bwe luti omusajja omukadde era ow'ekitiibwa gwe mutwe ne nabbi ayigiriza eby'obulimba gwe mukira bayibuli egambye omusajja omukadde era ow'ekitiibwa gwe mutwe ne nabbi ayigiriza eby'obulimba gwe mukira lwaki 16 kubanga abakulembera abantu bano babakyamya ate nabo bebakulembera bazikirizibwa kati Muhammad kiki kyaleese nze nga nkwata Qur'ani yennyini nga yeeroopa sura ya 5 aya 6 ng'agamba ni kuli ya ahli kitabi la tagiru fi dinikum wala taqulu ala Allah abange bananyini kitabu temuli ku kintu kya bulungamu kyonna kwe mwesigamye unless nga muyimirizaawo ebyammwe Tawurati n'Enjiri temubivaako naye ebyo ebyassibwa ku Muhammad nga biva eri Katonda we la yaziddanna minkum kathiran wa kufura bijja kwongera ddala mu bantu bangi okubabuza n'okubakaafuwaza kati oyo nabbi mulamba atuleetedde bitukola ki bituzikiriza abadde nabbi wa bulimba ate abadde muyigiriza wa bulimba ekisembayo bwe tuwulira nga bayibuli eyigiriza mulumba kyogamba nti nabbi Muhammad yali nabbi Teiro ate nno kansibe ekisembayo moderator ng'onaawanisa omukono kale yaba akyanukula lwaki nkwata ebiwandiiko bya bayibuli nengerageranya Muhammad nti wa bulimba Yesu yagamba mu bayibuli naga nti nze najja mu linnya lya kitange naye temunsembezza omulala bw'alijja mu linnya lye ku bubwe kati njagala kumanya munoonyezeeyo aya emu mu aya ennyingi eziwera akakaaga nga Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu aya ze Muhammadi oli nabbi wange nvudde ku mpewo ekigambo wama kataluhu wama salabuhu tekyayogerwa nabbi Muhammad kinyonyere mu Luganda tebamutta soko jjoje kiri kyosoose soko kyogere mu Luganda anti kingendo kwogera ate nkyogera to onsazaamu tebamutta
era tebamubamba Sayyidina Isa alayhi salatu wasallam tekyayogerwa Nabbi Muhammad kyayogerwa Qur'an Muhammad yakiriza ati yabambibwa omuyigirizo oyo kakati Qur'an ayayigiriza mu Qur'an kakati Qur'an yakiriza Nabbi Muhammad era nga Nabbi Muhammad yakitegeera Muhammad nabbi w'obulimba asooka oba oliwa n'ekigambo kyabadde mupatiiseko wamakataluhu wamasalabuhu mu Qur'ani olinamu Allah ng'agamba nti Muhammad oli nabbi wange nabbi si rasulu Muhammad billahi minash shaitani rajim Muhammad Rasulullah aleta rasulu nawe kakati nakani pastor kyembuuziza kitegeera anti oyo mutume rasulu muza nabbi mondo atategedde kyembuuza kakuddiya kanziremu ekibuuzo naye mutume wadasiramahu wasidda wala alkufar sibuuza rasulu owaaye musika waayigwa Muhammad lindako togenda nnyo Muhammad mubaka rasulu sibuuza mubaka anyonyoye byonna manyage byonna bitiibwa bye tofaayo ojja kukola ki ojja kumutemako ekimu tofaayo musika wa Muhammad Rasulullah nabiyya eno noli kwewala kubeera kayiro oba rahmatan alamin alwana ki kakati Nabbi Muhammad wogante ekiro kandi kanti mutemeko oba olimba era sidika mbadde mbuza musumba wa Muhammad mbadde mbuza musumba ono nti babayimirizaawo olunaku lwa Desemba nga 25 mu Desemba bote bayigiriza bulimba sokoddemu obuuze kuba mpulira oli kulya bulimba omukulu mbadde mbuza mukulu mulumba nti babayimirizaawo olunaku lwa 25 Desemba nti ge mazaali ga Yesu kakati bote bayigiriza bulimba teyazaalibwa yazaalibwa kwolwo ogamba yazaalibwa kansomere message emu babiri tuve wano tugenda kukwata ku doctrine bwe tudda wano ku Sunday zisabusolo tonyiiga bambi toyomba lwaki abasiraamu tebasirikako ng'abalala bayigiriza Lipoto Moses ambassador agamba obusiraamu buwemuka buli lukya kubanga bagamba nti Isa oba Yesu agenda kudda awase ate nga nabbi agenda okusalira ensi omusango ekituufu kyekiriwa ani omulimba kifaananako ekiri ekigamba oddamu kino omubuuzo oddamu oba osooka kuddamu nokobuuze Yesu Kristo agenda bakima oba abalinze kati oddamu ki gyentaddewo ekyo kiddamu kiri kale abalinze abanirize oba abakima omubuulize Sheikh Amani nti bwe kiba nti obusiraamu ne Korani bisomesa nti Nabbi Isa agenda kudda kati ono Ronald Kyagera yabuuza Isa akomawo nga nabbi wa Allah oba nga nabbi w'obulimba kubanga agambye nti Muhammad ye nabbi eyasembayo era abalala bonna abajja oluvannyuma lwa Muhammad bannabbi ba bulimba ekibuuzo Isa bw'akomawo ajja kubeera wa bulimba oba wa Allah era Isa anaafuuka nabbi asembayo olwo okukomawo kwa Isa Yesu ng'akomyewo ku nsi kuno tagenda kujjanga mutume era agenda kubeera wansi wa Nabbi Muhammad amina awo enseba wuli oyo ye Isa Sheikh Mudasiru abatumidde oyo ye Isa aliba amenyera ky'emisalaba okay akomawo kumenya misalaba nakutta mpu Abdul unalabika Muhammadiya Abdul unabuuza agamba Khalifa ku Adamu kitegeeza nti omuntu agenda okukulembera ebitonde ate omusika kitegeeza eyasikira okumanya kw'eddiini naye nabbi ow'obulimba yoyo atakkibwako malayika agambe Gabrieli abo abeeyita basheeke be mulina mu studio tebamanyi bye boogera bwagambye ngenda kuwa enamba ajeko mu studio agiwulire bwayokya ne shahada zaffe
ajjeko wano mu studio. Abadde abawulira nga munnyo. Sebo tukusaba okyaleko wano. Nawoleeta shahada ezo. Tugenda funa doctrines tulabe abakulu bano bagezaako zitunulamuko. Sunday jja tugenda zitunuulira obusembo bukulaze ensomesa yaabwe obusatu bwa Katonda kuyiisa ne Yesu biragwira kwanga tubigenda kimu ku kimu abakulu bano basomese ani ataliyiga bagambye tonyiga toyomba tonyiga toyomba kasoyere bitajja tuba